Ochalaba okwanjula n'embaga. Mukwana tulaba ku Delta TV webale nnyo webalire ddala okubanga kwoli ng'oli mu kulaba okwanjula kuno okulungi okw'omwana omuwala Sumaya ng'agenda n'omwami we Mike. Sumaya mukyala mulungi anyumye aliko akayindo kwegamba alonze ne bukalas obulungi. Tuli waneeno ennamusera mu Wakiso bannange mugole. Wanje mama. Oli otya mukwano? Ndi mulungi Shanta. Nkulaba oli bulungi. Ndi bulungi nnyo mama. Ebintu bitambula nga ewa bibala. Oh. Wali obibala otya? Ositegeera. Wali oyagala bitambule bitya mukwano? Bitambudde nga we nabibala era nebaza Mukama. Nebaza Katonda. Yes. Kubanga byonna bibadde biyimirirawo kukusaba. Tangiye Mukama. Amina. Bambi. Omwami wamujjala oddawo abaana nga banoonya abasajja mwana gwe. Omwami namujja ku airport. Ng'ogenda kulinnya ng'agenda kulinnya nga mugenda kulinnya. Nali nva kulinnya nali nkomawo. Yes. Nyabo. Ne musanga ng'ayina omuntu gw'ava okupiikinga. Yes. Gwe saamanya essaawa eyo kuba nali sinnamutegeera nga nze. Nanyimiriza ng'omuntu namugamba nkutwaleko ne mugana edda. Nina abagenda okuntwala. Nina abankimye. Tomanyi gw'obigamba ogamba future husband. Kati mu mbeera eyo nze saamanya nti ajja kumfolowinga ng'omuntu naye awo waaliwo kirabika eyali ammanyi. Yes. Kati ng'ate naye amumanyi ndowooza n'amutuukirira kuba waliwo nga omanyi nti okomawo wabaawo abantu abakunoonyeeko ne bakuwa hug kati mwabo mwe muli omu mwe yayita. N'amusaba ennamba. Oba oli awo wayitawo bbanga ki okukubira? Teyasooka kufuna namba mangu saali mwangu naye olw'ekisa kya Katonda yagifuna. Yagifuna. Nakubira. Teyankubira. Yakola atya? Yanoonya paka oli yanoonyerezaako mpaka newe nali nsula. Okikakasa? Yasooka kunneetooloola nga ye. Naaba nga akumanyi na buli kimu ekikwatako. Kale ne mami katumuyite mami aliwa. Mami jangu ng'okoona. Kyekyo mami wuuyo mami omulengera. Kyukako mami kyuka. Kyekyo genda omwegatteko mukoone. Laba essanyu ly'omuzadde n'omwana gwe. Kyekyo toba munnange nnyo nga n'obadde ogalaba toba munnange mwewe haga eri ennene mwabamanyi gye muvudde. Bannange mwebale kutuuka ku lunaku tutyo otya nno nnyabo. Bulungi Shanita nina essanyu lingi nnyo okulabako. Tikyo nkulaba ku mativi amalala nga maama. Kati gwaliko? Sendiko. Ne muwala wange. Omwana akikoze. Akuwadde essanyu. Shanita nebaza Mukama kubanga nkuziza abaana bange mu nnaku. So nebaza Mukama okuntuusako okulalya abaana bange. Shanita wenkubulira gye nvudde amaziga gatuyitamu. Nkuziza abaana bange ng'omukyala. Baddeho okulwa abaana bange mu mbeera yonna gye tuyiseemu. Nebaza Mukama kuba tankoze bubi nentuuka okufumbiza abaana bange nga mpadde nga nzijeeyo eri mu mbeera embi. Nga wenna ng'onyirira. So Mukama mwebaza nnyo. Ate nebaza n'abaana bange. Abaana bange tebanswaziza Shanita. Sumaya bale butanswaza. Koza abaana abalala funye omulenzi sajja wange kangende. Shanita saazaala abaana balenzi. Zaala abaana bawala. Naye Mukama nkoze bulungi nampa abaana abalenzi abategeera mu lujja muno abantegeera nga maama. Wasiza bawala bange ate tuli ba mukwano nnyo. Era sina kyensobola kwa newe ngenda wa ne bikusasula okubeerawo kwombeereddewo. Obadde maama, obadde taata, obadde buli kimu. Naye nkusuubiza okubeerawo nti ne w'oliba okoose nja kubeerawo era nze ngenda kusigalawo. Ne w'oliba otambulira ku muggo nze nja kubeerawo. Nkwagala okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwange. Bagaliza obufumbo bw'emirembe, obufumbo bulimu essanyu.
obufumbo sala mukwateko mami omusabire okitegeera obufumbo obulungi obw'emirembe obutali mu maziga wabula obulimu okuteesa kokka kusabira obufumbo obulungi obulimu essente ze mama waffe ayise olaba wentuuse olowooza wano wona n'alituuseewo mukama yeka goba weekwasa kyekisinga obukulu buli kimu kisoboka katwongere okunyumira omukolo gw'omukyala Sumaiya tovaawo nkwagala nnyo Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Omuko ngalo nyekinene nnyo mwoyo kyabiwulira awo tamanyi nti wakaloba omugaka anyumiddwa omukolo omugaka ekyo kiri memori wekiridde era ekyo tubadde tukyetagira ddala ekifaananyi omuko tokkirizanga Sseggwanga endala yonna mu lujja luno ku lwa Sumaiya era tugenda kiteeka wali ekokkolika omukyala wange omwagalwa paka okufa okutwawula abadde bamusanyirako bonna esala twagimaze mwemutulaba kutiba emituyambako bambe kutulabye bingi kati nange njagala kusibinya banyama laiti ojja kuyisibiga muno omutikula akalabo era okale bayambako mwebale nakyo mwana te bange bayambako mama wange temufuba kunkuza mwebale omutuusemu mu nsingo okale atilaba yonange nkuze bange bayambako mwebale kano mukwano ngamba nti abagole baffe congratulations nawe okusobola okuleeta omukolo ku Delta TV netugukulaga n'owasanyuka era nemumatira kubaffe abakyasinze okulaga obulungi emikolo ate nga tugiwa obudde bwe tumaliza ne tugiteeka ne ku YouTube ate nga tulina ne repeat ku Monday ssaawa 3 mpaka 5 mu kaseera kano tetugenda kubeera na kalowoozo wabula tugenda na kubeera ne meeting y'abannaffe aba Mikolo Magazine. Mikolo Magazine kyatandikibwawo okuyamba abantu bonna bonna abali mu bizinesi y'ebyemikolo okujja awamu okwewa amagezi okujja awamu okufuna bakasitoma okujja awamu okweranga era tulina WhatsApp group erimu abantu bangi nga mu butuufu bw'opositingako nawe ofuna bakasitoma ate n'omanya n'abalala be muli mwenna mu bizinesi kwegamba twekwata ku mukono omuntu yenna ali mu bizinesi olina okubeera ng'olinako support system oba business group gy'olimu nga bannaffe aba Mikolo Magazine. Nabaddeyo nnyo ne mukulu Sseggujja yabaddeyo, Joyce Sonko, DJ Alberto Amster Sounds, Morris Cakes, bangi bonna babaddeyo era mbatumidde nnyo era nga mbaagala nnyo aba Mikolo Magazine mbatumidde. Jjukira nti nkoledde wano ku Interior Center e Nateete ku Lwewakaliga opposite Nguvu oba kumpi ne Toto nga buli kimu ky'olaba wano baakisaze ebbeeyi. Jjangu ku Interior Center Nateete mukwano naawe ofune kye bayita facelift
upgrade lekerawo ebintu biraba mu TV n'olowooza biri wala weebiri wane e Uganda era nga babireeta bali aba Interior Center Nateete kule wakaliga nze Sharita mazima wanvu Sharita's by the world bebankozeko akaviri ne makeup bebanyambaza ekiteteeyi kino nawe tusobola okwambaza wanga tulina gowns changing dresses gomesi buli kimu tukirina eky'ebyemikolo gwe jangu ewaffe omukolo ogutukwase osirike bwekye okitegedde mukwano Njovu Junior School enansi namala gy'oba otwala omwana era nga bw'abeera ow'ekisulo basobola okubeera nga bakkiriza kibanja mpola n'ebisinga obisangayo ate nga Njovu Estate Developers eyogolayo ettaka ku kibanja mpola nkwagala nnyo leero nkoze ne Anko Sadati Lubega ngeri gyali Lubega abeera kojja wange kyenvudde muyita Anko Sadati Lubega nkutumiddeko nnyo namwenna betukola ffenna ku Delta TV mbaagala nnyo Mukama abakuume namwe abalaba Delta. Bye-bye. Ndaira simba leero bino byenjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda egukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo